ne Sheikh wa fomu yali atugamba nga tusomesa engeri basomesa mba hujjaju baitillahi alharam yanga nti mufubanga nnyo okulaba nti bahaji bwaba bagenda okujja okukola emikolo gya hijja balina okusooka okufuna balina okusooka okumanya kye bayita okugulumiza ebifo ebyo, bifo bya bbeeyi, bifo byagulumizibwa. Ennyumba ya Allah tabaraka Kaaba yagulumizibwa, onojjigulumiza. Ebifo birimu emikolo olusenyu Arafa onobiwa ebitiibwa, wadde nga ate ebitiibwa by'ebifo ebyo tebiri mu maaso nti onoobitunulako n'amaaso noga nti ekifo nga kinyirira nnyo kino, kubanga tebinyirira sijja kukulimba. Olusenyu Arafa musenyu biyinjayinja, enjaziyazi bwe zityo, agasozisozi agajjudde rocks, naye ng'ebbeeyi eri awo. Kati ebbeeyi onagitegeera otya? Onakugitegeera nti bino bifo Allah tabaraka wa taala yabigulumiza, waman yu'azzim sha'ira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Agulumiza ebyo Allah byagulumiza, kabonero akalaga nti alina kutya Allah tabaraka wa taala. Kati ensonga eyo nkulu nnyo ku bahujjaju baitillahi alharam okuba nti bamanya ebifo biri bigulumizibwa bya bbeeyi bya kitiibwa era biteekeddwa okuba nga biwa ekitiibwa, n'okuba nti ebbanga ly'onoobimala nga gy'oli tobiisa mu maaso, tobikakkanya. So nga ate buli yenna anaalamaga, omuntu yenna anaagenda okukola emikolo egya hijja ateekeddwa okuba nga alina obugumiikiriza. Ate na bugumiikiriza asobola okukola hijja. Emikolo gya hijja girimu embeera enzibuzibu. Emikolo gya hijja girimu okuba nti embeera si nnyangu. Nga wandibadde obusuubira si wejja okubisanga. Yandibadde asuubira nti ojja kusanga embeera nga nnyangu ekalube. Kati omuntu yenna analamaga ateekeddwa okuba nga amanya nti emikolo egya hijja yeetaaga nnyo omutima ogulimu obugumiikiriza. Oluusi wano oyinza okukalubamu, oyinza okukeerewawo, naye nga bugumiikiriza kwe emikolo gya hijja kwe gitambulira. Ye nno kiki ky'oyinza okukola mu duniya muno nga tolina bugumiikiriza ne kitambula? Ebyo byonna by'ogenda okukola ojja kwesanga nga buli kimu kyetaagisaamu obugumiikiriza. Obufumbo, Allah akbar, obufumbo nga tolina bugumiikiriza mubeerawo ne wiiki awo. Tusanze okulaba Sheikh. Jazakumullah khair. كيف أخباركم كيف؟ أحمد الله نشكره. شنو جديد عندكم؟ أبوزا برونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبيا إمام بزيبو تبيقوا. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalal akyatulekedde obulamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abutufuulire ensonga y'okulongoosa. Allahumma amin. Gwabajjuludde tusaba Allah mujuule nga musiimi kuba kaseera ako naffe gye kali era kajja kututuukako. Naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yenna gwabajjuludde muffe amujjulule nga amusiimye. Allahumma amin. Twatunuulira omulundi ogwayita abagoberera puroguramu eno emabega gye twava twali ku aya asanga mu suratu al Imran zuyina linnasi shahawati min an-nisa wal banin lituuka wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth. Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulaga nti omuntu yawundibwa, twalaba nti yamuwundira ayinza okuba Allah subhanahu wa ta'ala oba ayinza okuba oyo atera bulijjo okutulabankanya shaitan. Awundira omuntu obuyitirivu bw'okwagala ebyenfuna. Ebyenfuna ebyo okwagala okutali kufuge kwe tutera okubeera nga tulina kwe tufuna ku byo kutabangudde ne kudobonkanya abantu sekinnoomu, families ez'enjawulo, saate n'amaka ag'enjawulo agatali gamu, ne mu kitama society abantu we batambulira we bawangaalira tewaliyo kintu mu ebyo ebyonoonye empangaala yaffe
ebyenfuna birina ekifo kya kumwanjo. Tuze kutunuulira engeri nyingi abantu ze bafunamu ebyenfuna naye nga mwana wattu si birungi, nga byabulabe nnyo eri omuntu ssekinnoomu n'okutwaliza awamu abantu ffenna, era bitukosa. Bwe twatambudde bwe tutyo ne tutuuka ku kiwandiise okulya amabanja, abantu olw'okulunkanira ebyenfuna osanga abantu nga tebakyatya bbanja. Omuntu omusanga nga Allah subhanahu wa ta'ala muwadde ensimbi ng'alina naye omusawo agenze kwewula nti yewoze miliyoni 5. Bebakyasinze okwewala balina miliyoni 5 abalina bebakulira okwewala oba kiki? Naye tukugamba nti okusinziira ku bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam omuntu ateekwa kubeera wala n'ekiyitibwa ebbanja. Era omuntu yandibadde yeetantala okulya ebbanja oba okwewola fi hali al-idtirari, mu ngeri nga talinaayo alternative. Naye gala amabanja getulya mu ngeri gye tugalyamu amabanja ago si malungi gye tuli ku nsi yaffe ne ku nkomerero yaffe. Weewale ne ssekwewala ekigambo banja si ddungi n'akamu n'akeddagala eri omuntu. Twalaba amabanja agakwatagana n'ebyenfuna, naye waliyo amabanja nga siga byanfuna, ate ago go tugalya nnyo. Mabanja siga byanfuna naye nga ga bulabe eri omuntu. Nasallallahu alaihi wal afiya. Omuntu teekeddwa okwewala nga bwe weewala ebbanja ery'ensimbi, bw'oti bw'oteekeddwa okufaayo okubeera nti weewala ne weekeka ebbanja eritali lya byansimbi. Njagala kutuusa ku ntandikwa y'omusomo gwaffe olwaleero ku kika ky'ebbanja. Mukoddomi wange Haji Haruna Swaswa yankubira essimu n'ambuuza nti seeka waliyo amabanja nga tegali mu byanfuna? N'omulala oyinza okuba nga oli eyo ng'ekibuuzo ekyo obadde okyebuuza. Muganda wange ampuliriza, twabadde tuyitaayita, basajja bakulu bakuyita kutaali, mu lulimi Oluwarabu kibayita al-ittila', okutunulako wano ne wali ne tusanga hadithi zino 2 ze twetaaga omuntu okubeera nti nazo bw'aba alowooza ku mabanja nazo abeere nga aziteeka mu bwongo. Hadithi esooka ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik ono yali muweereza wa mubaka sallallahu alaihi wasallam. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yasenguka n'ava e Makka n'agenda e Madiina, abantu b'e Madiina olw'essanyu buli omu eyalina nga kyasobola okumutonera ng'ekirabo yakireetanga n'akimuwa oba n'akimutonera. Maama wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu bwe yatunula mu bimwetoolodde yabulwa ekirabo kyasobola okuleetera omubaka sallallahu alaihi wasallam akimutonere, ng'alinawo omwana we omuto Anas ibn Malik. Kyovulaba nti bw'oba omunoonya omusanga mu basigaaru as-sahaba, mu bantu abaawangaala ne bakkiriza ne balaba ku mubaka sallallahu alaihi wasallam ne bamukkiriza era ne bawangaalira ku mbeera eyo, Allah n'abajjulira ku busiraamu. Naye
yali mu bato. Kyava amukwata maama we n'amuleeta ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya rasulallah, owange omubaka wa Allah, Unaisun, yamuyita Unaisun mu mbeera eya tasghir ey'okumutotowaza. Unaisun, omwana ono muto ye Anasi, ka Anasi kano. Liyakhdimuka, badde nkusaba omubaka okkirize abeere omuweerezaawo, akuweereze ebyetaago by'omutume wano nawali, abeere naawe ng'omutuma kyonna kyoba weetaaze. N'amugamba ekyokubiri wad'u lahu, era nkusaba ekyokubiri ate omusabireko. Bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam nakkiriza Anas okubeera nti abeere omuweerezaawe, era Anas ibn Malik agamba nti talabangako muntu wankizo asinga mubaka sallallahu alaihi wasallam, aga nti teyamugambako ku kintu kyatakoze nti lwaki tokikoze, ate ne kyakoze teyamubuuzaako nti lwaki okikoze bwotyo. Nakutumye ebirala okoze ebirala yiwa. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yawangaala n'omwana ono mu ngeri esinga okubeera ennungi. Ekyo nno kikuzzeeyo gwe owangaala otya n'abakozi, babeere ab'oku mirimu, babeere abawaka, n'ebifaanagana bwe bityo. Batuwanda lulusu. Allah tusaasire. Kizibu nnyo okusanga omukozesa nga akolagana n'abakozi be, kubanga olubeera bamukuyomba nakubavuma. Nasalullah alafwa wal afia. Okubalangira gye yabajja mu bwavu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali alaba wala obuzibu bw'omukozi muwala w'emirimu gyali gimutta, n'awulira nga akaluubiriddwa Fatima ng'afumba ewa muganda we Ali ibn Abi Talib baluganda, naye bw'awulira nga emirimu gimuyinze yagenda ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bamaze okufuna abawambe be Badri, n'agenda amusabeko omukozi nga weebali awo gyamuyambeko ku mulimu. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam olw'obukigambo ky'omukozi meidi oyo gwolaba, bwe yajja n'amubuulira ensonga ze, yamugamba nti ddayo nja kujja. Bwe yajja ekiro yabasanga beebase bali ku buliri bwabwe, baayagala okusituka bajje eri omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omubaka n'abaga nti musigale ala firashikum, musigale ku buliri bwammwe. Najja n'atuula. Bwe yatuulawo yabagamba nti ala adullukuma, mbalagirireyo naawe muwala wange wazze ng'oyagala mukozi, naye nkulagirire eri ekisinga obulungi ku mukozi. N'amulagirira ekyokubeera nti baleeta nga bagenze okwebaka mu buliri bwabwe, baleete subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. N'abagamba, n'amugamba nti ekyo kye kikusingira omukozi. Omukozi muveeko, weetabya akalimu obuwuka, omukozi muveeko. Soma azikali azikali ezo mwana wattu bw'osomako mu kitabu fiqhul akhlaq wal muamalat bayna al mu'minina kya Mustafa al-Adawi, bwe yayogera ku hadithi eyo yagamba nti dhikrullah tuqawwi al badan. azikali awula bannange Allah yawa abantu okumanya ndiya kyekukunula toyinza bw'obasi Allah takuwadde toyinza kumanyayo basajja la hawla wala quwwata illa billah. Yajja waawo omuwalimu yaga nti ekyo kiraga nti okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwogerako n'okumutendereza kireeta amaanyi mu mubiri. Oliye mumma meidi n'amuwaazikaari nga kyekigenda okubeera kyekirungi gyali, era nga kijja kumumalira nga teyeetaaga meidi jalla jalaaluhu. Era Fatima teyafuna meidi, naye nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yabalinaawo ng'asobola okugamba nti omutwalo oyo. Naye nno gwe bamma meidi mumbejja mulamba gwe bamma meidi mumbejja. Ala kulli hal bw'atyo Anas ibn Malik n'awangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam obuwangazi bwe bwonna. Ekyokubiri era omubaka n'amusabira. Muyiga okusabira abaana. Tulira omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'asabira omwana ono naye nga si yamuzaala. Naye yamusabira ebintu bisatu bina. Yagamba ekisooka yamusabira ati Allahumma ifsah lahu fi umrihi,
emyaka jjo obuwangazi bumuwenga bugazi mumugaziyirize wanvuwe wangala emyaka miwanvu wa fi rizqihi ne riziki jibugaziye jimugaziyirize wa fi ahlihi n'abantu be muwezzadde masha Allah walillahi alhamd Allah mugaziyirize namusabira n'ekirala namugamba nti wa barik lahu bwomala okubimuwa Allah bimuteremu omukisa kuba Allah bw'omusaba obuwangazi obwereere obutaliimu mukisa bannange buyinza okufuukira ekizibu n'owejjusa obuwangazi nga Allah tabukuteereddeemu baraka obwejjusa emaali ebyenfuna Allah nga tabikuteereddeemu baraka wejjusa emaali enyingi nga nyingi agimpadde nga Allah tagikuteeredde mu baraka Allahu akbar ekufuula omuddu mbadde manyi yennyini emaali enyingi guba mukisa nasallallahu alaihi wa afiya ekyokusatu ezzadde Allah nga talikuteereddeemu mukisa weevuma ebyana ne bava mu bwana ne bafuuka ebyana nebazaalukuka n'osigaza gumu gwakubazaalukuka n'osigaza gumu kati bw'obanga osaba obuwangazi bw'obanga osaba ezzadde bw'obanga osaba ebyenfuna oteekangako Allah okumusaba abikuteeremu omukisa seeka njagala okumanya emaali kubanga emaali nga yo yennyini bweyeti nga weeri awo nze nguyita mukisa emaali obungi bwayo gusobola obutaba mukisa omukisa mu maali kwe kubeera nga ekisooka maalan halaala emaali nkulabye gyolaga kati evudde mu makubo matuufu malungi Allah gakkiriza emaali omukisa gwayo kwe kubeera nga mwogenda ogiswarafa mwogenda ogiteeka ebeere nga tanfauka fi duniyaka wa fi akhiratika nga mwogera ogiteeka nga kikugasa mu bulamu bwo obw'okunsi ne ku nkomerero emaali eteeka okuba nga erimu omukisa yeeyo nga togikozesa fi maasiyati lkhaliq okujeemera eyakutonda kati barakatul maal eri mu nsonga nyingi kale Anas ibn Malik agamba nti byonna ebyo mbirabyeko agenda okufa nga abirabyeko obuwangazi Allah yabumuwa ebyenfuna Allah n'abimuwa ezzadde Allah n'alimuwa era ali mu bantu abalowoozebwa nti be basahaba abasembayo okufa saate era ali mu bantu abakakasibwa nti yali asinga mu basahaba ezzadde masha Allah owulidde kati agati ebyo nabiraba naga nti n'ekirala nkisuubira okukiraba kuba yamusabira waghfir lahu ay Allah n'okumusonyiwa musonyiwe ebimusobako ekyo ajja kukiraba ku qiyama naga nti wa arju athalitha nakyo nkisuubira kubira nti Allah ajja kukimpa almuhimu saagadde kubuuka Anas nga fawaidi ezo tetuzirabye Anas ibn Malik min khadami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yali mwabo abaweereza bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri Anas ibn Malik tumulaba ng'omubaka yamusabira edduwa gy'osobola okusabira naawe abaana bwo bwe munaaba temusabidde baana bammwe Allah kubagaziriza byanfuna mujja kukaddiwanga abaana bano be bateekeddwa obbambaza okubajjanjaba naye nga omwana w'olukyolo kati anaakujjanjaba atya atasobola munange talina busobozi kale musabire abaana bammwe nga mubasabira bulungi almuhim Anas bin Malik radiyallahu anhu atundagenda ku Anas bin Malik eno radio obadde waza okusogola ekitonotono ekikolaganne ku Anas bin Malik radiyallahu anhu munange no Anas atugamba nti khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unakulumu mbaka sallallahu alaihi wasallam yayimirira n'abaako ebigambo byatubuulirira nabyo fadhakara amra riba wa azzama sha'nahu jukira nti mu babanja ke twayogerako omulundi ogwayita mwalimu amabanja ago agalimu interest
omubaka sallallahu alaihi wasallam ku lunaku olwo Anasi lwatunyumiza omubaka yayogera ku riba n'alaga obubi n'obunene bwe ensimbi ez'ekika ekyo. Kyava agamba waqal, yagamba bwati omubaka sallallahu alaihi wasallam naga nti inna dirhama yusibuhu arrajulu min arriba. Dirhamu emu omuntu gyafunye mu ngeri eya riba, dirhamu emu zesiringi twagamba siringi 5 a'zamu 'inda Allah. A'zamu tugambe tutya? Yasukka unene maaso ga Mungu, mu maaso ga Allah, fil khati'a, mu bibi mbi nnyo. Yaga nti min 36 ziniya yazniha arrajulu. 36 min 36 ziniyatan yazniha arrajulu. Fonula ebyo gojjo bifonula. dirhamun emu bweti yogera mu sente zaffe siringi 5 yusibuhu arrajulu min arriba. Esingise 5 omwana Adamu byafuna mu riba bibi nnyo, a'zamu 'inda Allahi fil khati'ati, bibi nnyo maaso ga Allah tabaraka wa taala n'okusinga min 36 ziniyatan yazniha arrajulu, n'okusinga omuntu lwanaagera n'akola obutambuze emirundi 36 obutambuze. Akoze obutambuze emirundi 36 aba yaddeko mu bubi ewa Allah okusinga omuntu akozesezza siringi 5 mina riba. Ekyo twagirako mulundi ogwayita. Songo lwaleero abantu emaali eyo bagirabanga yewula 10 yewule azza kuzaayo 5 azaayo obwo bwe bayita obusente naye tunuulira obunene bwakyo. Naye ekyo si kye kibadde kigendererwa kyaffe olwaleero. Naye yaga nti wa inna aruba riba, naye nga eyo ey'ensimbi ng'ogitadde ku mabbali ate egisinga okubeera nga mbi nnyo. Aruba riba egisinga okuba nga mbi nnyo mu maaso ga Allah, yaga nti irdu arrajuli almuslim. Kika kyako omuntu okwogera ku muntu omusiraamu ng'enjogera gy'omwogerako ekkakkanya ekitiibwa kye, ate gwoba bubi nnyo okusinga ate oli alidde riba ey'ebyensimbi. Al-Bara ibn Azib n'anoganya ekigambo ekyo naga nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusasala emirembe gibere ku ye nti arriba 72 baba, awo riba atabuse. Riba ayina emiryango egitakka wansi wa 72 riba, oba emiteeko gya riba giri emiteeko 72. N'agamba nti adinaha, ogusembayo kuba omunyomoofu ogwa wansi, mithlu itiyani rajuli ummahu, ogwe gusembayo wansi, ogwo adinaha. Tuli kuyoleke jamani, gufaanaganako omuntu okwebagala nnyina amuzaala. Ekyo ate nga kinene nnyo. Naye mu miteeko gya riba ako katonotono, ako ke katono ke kayabayaba. Kaluga nti ono fenno yekale ali kale ko ye yebagala nnyina. Ya subhanallah. Naga nti wa inna aruba riba, naye eyo ya adinaha, gwe munyomoofu okubeera nga gwe osiiwuuse n'onaabuuse empisa n'otuuka okubeera ng'okozesa maama waakuzaala. Na'udhu billahi min dhalik. Amin. Naye yaga nti wa inna aruba riba
istitaalatu rajuli fi irdi akhihi, naye ate esinga mu miteeko egyo gyonna ye muntu okubeera nga atutte ebiseera ng'ayogera ku muganda we omusiraamu. Ampuliriza, tuli amabanja naye lino lyasukka, naye ate ojja kulyesanga nga lyetusinga bangi tuligwamu. Nasalullah alafu walafiya. Okwogera okuddaawo ng'oyogera ku muntu naye ng'enjogera gy'omwogerako emuweebuula emukkakkanya, ate kyasukka obunene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe muteeko mu miteeko gya riba si gwa byanfuna, wabula gwe gusinga okubeera ogw'obulabe n'okubeera nti gwe gwa waggulu. Kiki ekigulisha okuba waggulu ng'ate ndaba guli gumugabe gwo wansi ng'ate ndaba gwe munene nnyo. Ekikuleetera bw'oba oyagala okumanya obunene bwagwo, odda mu hadithi omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hijja ye gye yakola ku lunaku yawma nahar olw'okusala ebisolo. Yabuuza abasahaba n'abagamba nti ayu yaumikum hadha, abange lunaku ki? Lunaku ki? Lunaku lwammwe luno lunaku ki? Nga gy'obeera tamanyi. Amanyi bulungi. Naye omugamba nti yawmu nahar, huwe mbaka wa Allah lunaku lwa kusala bisolo, si lwe lwa Eid al-Adha. N'abagamba nti wa ayu shahrikum hadha, ate tuli mwezi ki? N'abagamba nti ya Rasulallah shahrullahi dhul hajji, mwezi gwa 12. Jukira nti ogwo omwezi gubeera mu myezi egy'emizizo. N'abagamba nti wa ayu baladikum hadha, ate nsi kimwe muli mu kitundu kikino. N'abagamba nti Makka. Jukira nti baladullahi alharam Makka. Naye byonsatula ebyo n'okuzira kwabyo yagamba nti ala inna amwalakum, kale nno nga bwe mubitegedde ebyo, nga bwe mubimanyi bulungi, kati ate kino mukimanye ti emaali y'abannammwe wa a'radakum, n'ebitiibwa by'abannammwe, wa dima'akum, n'omusaayi gwa buli omu ku mmwe, yabagamba nti alaikum haramun, guzira. Ebintu ebyo bisatu bizira ku muntu yenna. Kati omusaayi gwa kyeyune ku Umar, ekitiibwa kya kyeyune ku Umar, ensimbi ya kyeyune ku Umar, n'omulala gugwomanyi akwetoolodde, yaga nti alaikum haram, bizira kuggwe Umar. Naga nti ka hurumati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Bimaana ebintu bino bizitowa mu maaso ga Allah okusinga obuzito bw'ebintu ebisatu. Abdullah ibn Umar kyava ayimirira ku Kaaba n'agamba nti Kaaba gwe nyumba gwe oli wakitalo nnyo mu maaso ga Allah, naye ekitiibwa ky'omusiraamu n'omusaayi gw'omusiraamu gwankizo okusinga. Naye mwana wattu Allah atusaasire era atusonyiwe era atulekere. Mwana wattu bye tusinga kizibu nnyo okusanga omuntu nga omuteeko guno tagugwamu. Wakalya ebbanja erya ssente naye tolyanga ebbanja ery'okwogera ku muntu n'omukkakkanya. Nasalullah alafu walafiya. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Ekyo kyantuusizza hadithi ezo zetusomye zisange mu sahihu at-targhib wa tarhib, hadithi ya 1856 neyo 1857. Salibani oyo Salibani oyagala Sheikh Albani kakati bwe tulidde ebigambo ebyo ate wano waliwo ekitabo kiyita silsilatu rasail aljamiiya nga tarbiyatu nabiyi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in fi dawi alkitabi wassunna kya doktor Allah musasire Allah yamujurura Khalid ibn Abdullah al-Qurashi. Butya tarbiyatu nabiyi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, ombaka yalera atya basajjabe basahaba be yabalera atya. Ku peji eya 362
yaleetawo hadithi ya abi hurairata radiyallahu anhu ng'agamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qaal, omubaka wa allah okusaasa n'emirembe gibeere ku ye yagamba, eno tugireeta nga twagamba mu jalisa eyayita nti obubi bw'amabanja gano getuli olwaleero nga tugalya mu ssente, tugalya mu bigambo, kukwogera ku gundi nebifanako bwebityo, kubanga eryokwogera ku muntu n'okumukakkanya n'okumuweebuula ye twogeddeko olwaleero. Twalaba mu jalisa eyayita nti tugenda gasasuza mirimu gyaffe. Ekibi kyagwo nti olwaleero olirya mu ssente naye ekyali ligenda kulya swala, ligenda kulya hijja, ate nga nawe kwobadde osibidde olukoba, ligenda kulya saddaaka zo z'osaddaaka, bwe bubi bwalyo. Kyobadde osuubira nti kwogenda okuyitiramu, ate ebbanja ligigenda bannange, omuntu allah gwajjulula olwaleero nga talina mabanja ga ngeri zino bbiri, yaludde okulabikako. Naye n'abantu bw'oba muziise, kitaawo n'akutuuza naga nti mwana wange, allah ayinza okugera neefa, naye bw'aba nzise sirina muntu amanja. Ekyo kukiwulira muntu olwaleero. Allahu akbar walillahi alhamdu. Sina muntu amanja. Sina muntu amanja. Mpozi nga tata omupakasi abeera dde alima ku kyalo. Kakati asobola okukikugamba mu ngeri ey'ebyenfuna nti talina amubanja mu byanfuna. Walillahi alhamdu wal minna. Sala Allah subhanahu wa ta'ala tutaase tweyambulula amabanja gano nga tukyali balamu. Amin. Era tuteerewo we autu esasula amabanja g'abantu. Bannange, omuntu afube nesse kufuba yenna. Totwala kusasula kyeyune oba Umaru oba fulani kumutwala eri omusasulire mu swala. Akakadde kolidde olwaleero tetumanyi katwala swala mmeka. Tetumanyi. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwenkanyabwe agenda kukulaba kiki ekijja mu kakadde k'omusajja. Kati oyinza okubanga owonye gano ag'ebyenfuna naye okubanga waliyo gano wakakkanya imaamu kyeyune Samuwe yange otudde n'omuntu omu ye tali nayo. La hawla wala quwwata illa billah. Kati Abu Hurairah radiyallahu anhu agati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, omubaka yagamba nti atadiruna manil muflis. Fatulabanga tulina olabanga oli mugagga masha Allah, niyo mbaka abuuza basahabati abange mu abampuliriza abatuwuliriza tutuno twogera abatuwuliriza, omubaka senga abadde abuuza ffe ti abange mumanyi omuntu lunkupe eyaggwamu atalina kantu konna. Qaalu, ku ntegeera eyaffe ey'obuntu basahaba okufaanaganako naffe bamugamba nti almuflisu fiina, lumpukupe muffe man la dirhama lahu wala mata, ye muntu atalina 1000 yatalina 100 ate nga n'ebikozesebwa nabyo talina. Eyo yetegeera yaffe ey'obuntu. Faqal, omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava agamba ti almuflisu min ummati, almuflisu min ummati, lukyoro omwavu atalina kantu mu kibiina kyange, man yaati yauma alqiyamati, ye muntu agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero. Wuliriza, yaga nti biswalatin, swala zisala masha Allah, wa zakatin, afaayo ne zaka giwa. Bino ebigambo binene. Aswala, omuntu awazzako olwaleero atenderezebwa. Oyo muzira mu mulembe gwaffe mu Uganda yaffe awazzaka naye omubaka agambye nti agenda kujjanga ebyo bibiri abiwa abirina, naga nti wayaati, naagenda kujja amabanja gano agatali ga ssente. Omubaka yaga nti wakad shatama haadha, ajje ng'alina gwe yavuma. Tunulira ebbanja lino, eswala zibadde ziri okke, swala ziri okke, zakati ina kigambo kyonna. Wallahi alhamdu, musajja mujjumbise ku ddiini.
avuma abantu. waqad shatama hadha lwaki aleese waqad shatama hadha. teweerabira hadisi omaka gye yagamba nti sibabul muslimu fusuuku, okufuma omusiraamu koma nnyoko kirabe twala eri ebinyo twala tugende fusuuku bwonoonefu. kati bwekijja wano tekyewuunyisa. muganda wange la tashtumu ahadan, bw'oba oyagala okubeera safe tovuma muntu. okutuusaako program sheikh nga tutuna kweyongerayo omwavu gwe tumanyi mukama waffe amutuganya agesi oyo Dr. Abu Abdullah Khalid al-Qurashi bwe yali ayogera ku kigambo ekyo ku peegi 362 omwavu atalina sente omwavu yagamba nti faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mualliman, omubaka bwe bamwanukula bwe batyo nakyava abagamba mualliman ng'abayigiriza wa murabbiyan n'okubalira li ashabihi basajja be bi anna hadha al-iflasi alladhi qultum laysa huwa haqiqata al-iflasi. obwavu mugamba bumwogeddeko si bwe bwavu bwennyini, si bwe bwavu bwannamaddala. wa in kana yutlaqu alayhi urfan bi annahu iflasun, wadde mu mbeera zimanyikiddwa gwebayitira okuyita omwavu naawe ensonga naga nti li anna hadha al-amr wa huwa al-hirman min al-mali wal-mata sayazulu. olw'ensonga nti ekyo ekyobwavu kyebogerako ekika ekyo ekyobutabana ssente kiggwawo n'obutabana bintu simanyi mmotoka simanyi kiggwawo kisobola okuggwawo, kiggwawo n'engeri emu ku bbiri. yagamba bimautil insan, omwavu wafe obwavu bugwawo kante waba afudde yetaaza ki ssente ne mata wafiira omwavu wafiira khalas obwavu bukomye kuba tesimwetaavu wa ssente oluvannyuma lw'okufa n'ebikozesebwa simwetaavu waabi ate firiji agitwalawo esibiriji agitwala kakati bw'ofa ekyo kikutulawo obwavu buno ffe bwe twolowooza. n'agamba ekyokubiri warubama yanqatiu biyasarin wa ghina yahsulu lilabdi ba'da alfaqri walhirman min mataa'i dunya fi hayatihi qabla mautihi. era kisoboka okuba nga badde mwavu nawete ebbanga obugaga ate ne bujja kiri nekivaawo kiri nekivaawo leero talina ssente niyinza okumusanga mu mwaka ogujja nga temugagga ebitagambika, atalina leero mmotoka, atalina nnyumba, atalina bintu bya munju, oluvannyuma lw'akaseera asobola okukola n'afuna bimaana buggwawo, obwo obwavu buggwawo. kati alina obwavu bwayogerako ekyo ku peegi 363 kyaga nti wa amma al-iflasu al-haqiqi, obwavu obwannamaddala fahuwa al-iflasu fi al-hasanati wad-darajati al-ula fi ad-dar al-akhirah. kwe kujja noyavuwala mu birungi n'amadaala ag'owaggulu n'ogavuwaliramu mu mbeera ziri ez'akhira, mu mbeera za akhira wali obwavu awe wali obwavu. so wano ku musaada alina ebimanja naye obwavu buli awo, obwavu buli awo bwa mirimu mirungi, bwa mirimu mirungi. kufiirwa kalimuko kalungi ate kolobadde olowooza ati naawe kwonyweredde kosibidde empale. kakati wano omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba nti omuntu asaala, omuntu awa zaka, omuntu akola hijja, omuntu alongoose eri abazadde be, omuntu ayamba mulekwa, omuntu asaddaakira omunaku, omuntu aleeta ku azikaali, bino tabikola, gano amabanja tagalya. ekisooka wayaati waqad shatama hadha, tavuma muntu. kuba okuvuma omuntu kirya bino ne weewuunya. n'aleeta ekyokubiri wakadhafa hadha, okonjera oyogera ku muntu kyomwogerako takikola. la hawla wala quwata illa billah. tamulabangako ekyo no bw'okireeta wakati w'abafumbo aluddeyo
ava mu butambuze bwe. Wa akala mala hadha, n'aleeta buli omuteeko gwe tusinga okwettanira, n'alya sente z'ono. Wasafaka dama hadha, omuntu yenna alina omulimu gwe gwakola, bino tabikola. Ku nkomerero yagati wadaraba hadha, n'okuwa obukubi omuntu. Muna abantu munanga bamnyumirwa kati waliwo ne waffe Uganda osanga omuntu ng'ali mu kibooko squad gwe mulimu n'okusasula bamusasula. Simanyi wa ku mulembe gw'okyola baavuddewo naye ku mulembe gwa yakavaako bakubanga abantu olaba batambulira ku kabangaliza poliisi okwo bagenda baswanyuula naye weesanga nga akayaali omwo aswanyuula. Bayasiini bamuzammiru ebifuba bibeerenze bikoma eri bamaanyi bambadde butisaati bubatippye balaga nti ennyama baagikola ne galubindi enzirugavu bagenda bakuba nalabako nga bakuba omusajja ku booda n'agwa mu mwala ne babuukako ne bajja bamukubira mu mwalo omwo. Edoniya nerimu ebigambo naye abo boolaba kyova olaba nti bino tebyewuunyisa. Omubaka kireeta nagati wadaraba hadha, bw'oleeta eri haditha omubaka yaga nti sunifani min ahali nnar, bamuliro yaga nti lamu arahuma, sibalabyeko naye bajja kujja. Beyasookerako yaga nti rijalun basajja maahum siyatun, nga balina kibooko ka adhinabi lbakari, engumu okufaanagana emboobo z'ente, yadribuuna biha nnaasi, bakuba nazo abantu. Yagati la yadkhuluna aljannata wala yajiduna rihaha, naye mu Uganda osanga omuntu akutte batuuni ne bwakuba abantu 100 temegukako n'akamu ng'embobo yente bwe yakuba. Olaba tashbihi embobo yente bwekala ne bajandika neekala mu bugumu ne bwogikubisa abantu 100 terina kyeba. N'ekyokubiri eno waggulu eba nnene, eno wansi ejja etono tunuulira ebigambo ya Allah subhanahu wa ta'ala bifaanaganira ddala. Ne batuuni kati abagamba our area of concern today yaga nti fayuta hadha min hasanatihi, batandika okukwata nga bagaba bawa nga Allah asasula abantu bonna abo bajjamenye ng'agenda abasasula ku birungi byo. Wa hadha min hasanatihi, noli musasule naye basasuza birungi byo. Yagamba ekisinga okuba encukwe yaga nti fa infaniyati hasanatuhu, gwobirina ebisobola okusasula bonna abo bayogeddeko bovumye mu myaka 4. Allahumma stur wa'af Allah tubikirire era atusonyiwe mu myaka 4 gye tulina tusobola okusasula essola ze tulina n'ebisiibo n'okusaddaaka. Naawe ng'oteekawo egijo osobola okusasula bw'okubye, bw'olyaza amaanyiza, bw'ovumye, essola zo zibamala. Olere tulina butini atule niko busasulako atukakana nga tuwakyali kati omaka kyagamba nga bwolaba nti tewakyali fa infaniyati hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi, bwe biggwawo nga amabanja okyalina yagamba nti ukhidha min khatayahum, baleka okusena eri mu bibi byabali, basena eri mu bibi baleeta eno wange, baleeta eno ewaggwe nannyini kulya mabanja. Nengera wakwata obutambuze bw'omusajja gwe bwali weekeka neweerumya omusajja n'oguma nengera bagenda okubujja ku yali abuli kwe yabukola olw'okuba kubanja omutwalo, baleete bakuteekeko mu byogenda okuvunaanibwa, ovunaanibwe n'obwenzi bw'otaakola.
ate nga wagulabanga nina ogaa nti yarabbi mungu bino tabyagala kaŋŋume kogume naye ukhidha min khatayahum faturihat alayhi babikasukeko ombaka yaga nti thumma turiha fi nnar owona enkomero ya byonna bakomekereza bakasuse mu muliro. Baganda bange abatuwuliriza amabanja ag'engeri ebbiri, amabanja ag'ebyenfuna ga ssente n'amabanja ag'omu bigambo n'ebifaanagana bwe bityo, omuntu ateekeddwa kubeera wala nnyo nago. nasalu llaha alafwa والعافية ونسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة. bw'osasuza oba bw'ensasula? bw'ensasuza ssente yekadde ategeeza bw'asasulamu ng'oli yamula kati ye mukuzzayo ne ziyitamu. Napaati tulina hadithi gye twagala okutunulako obudde tebutusobozesezza, naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum, omulungi mummwe, ahsanukum qadaa, y'omuntu abasinga ensasula ennungi. Omulungi mummwe ye muntu abasinga okusasula mu nsasula ennungi. Ensasula ennungi ebeera mu bintu bibiri. Esooka kwe kubeera nti omuntu, kuba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba idha tadayantum bidaini ila ajalin musamma, ebbanja libaako ekiseera kye bakuwa. Tekuwadde akakadde kano naye ojja kukazza mu mwezi gutya. Kati omusasuza omulungi, omubaka gwagamba nti omulungi muffe yoyo nga bw'aba akafunyenga ebbanga eryo terinnagwayo n'akafunira mu wiiki emu, mu wiiki bbiri adduka jambwa. Olw'okuba kino kyeyeetisse si kirungi, tamanyi Allah asobola okumutwalira awo nga tannabakola kutya kusasula, adduka jambwa emisinde najja n'asasula gati twali twakkaanya mwezi naye nabufunye obusente, bubuno obusente mubukomezaawo. Ekyo kimu. Ensasula ey'okubiri ennungi eyingira mu kigambo ekyo ahsanukum qadaa, kwe kubeera nti omuntu akuwadde akakadde mu mutima mulungi, kuba ekigendererwa ky'okuwola kuyamba, wadde ng'olwalera abantu okuwola kwabwe ate kwakufunamu bo abawola na kubba. Amusasuza omulungi munnakuwadde akakadde kakati ojja kaleeta mu luvannyuma lw'omwezi. Omulungi muffe yaleeta ekisukka ku ekyo ekimuweereddwa. Bwakuwa kakadde n'oliitiramu kabwasiisa ak'ekkumi. Nugati muganda wange Allah akuteremu baraka, kubanga man sanaa lakum ma'rufa fakafi'uhu. Nali mu kaseera kazibu n'ontaasa, kati mugati ekkumi eryo gulamu ettooke. Bannange ebigambo by'obusiri bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam byewuunyisa. Omuntu gw'okomerezaawo yakuwa akakadde n'omuleetera kamu 10, bw'okomawo nga bizzeemu ne bikwata ayinza okuma. Sajja ino mutima mulungi oyo. Subhanallah. Sajja wa mutima gwe mulungi bambi. Kakati omuntu akubirizibwa okubeera nga bw'aba asasula aleete ekisinga ku ekyo ekyamuweebwa. Ettaabu ebeera bwantu wamu, kwe kubeera nga mwakifuula kakwakkulizo nti nkuwa kakadde ozza kamu mu emitwalo 2. Kati ate ogwo gwe mulimu mukulu oguli wano. Awe wali ettaabu. Awo. Kasita kabeera sharutun fil aqdi, nga kakakulizo mu ndagaano swara riba. Ate nakakuliza ko kamanyi akasasize kwako. Ozidize mu bbanga ki? Ozidiza mu bbanga ki? Mwezi. Bwegusobaamu buli omwezi oguyitako kuyongerako bweziti, ate ako kagimenya. Buli ekiseera bwe kyeyongera kweyongerako bweziti. Riba nasi'a. Riba nasi'a buli bbanga lwe lyeyongera. Sente zidabulinga. Eyo nekyasinza okuwonyawonya edduniya eyo. Nasallallahu alaihi wasallam. Eyo yekulaba n'Adamu wano. Amaziga gayitamu buyisirwa akantu ako. Kasita ebbanga liyitako, buli wetako omwezi nga dabulinga, wetako omwezi triple, wetako omwezi awo. Ekigambo ekiri awo. Allahu musta'an. Ndowooza tumwanukudde naye. Alaikum salam. Asiyati ekinyi ekitugambye tikasita kijja
mwanuwe mwewolera okakakuzwe katandikira no kirambika bwotyo khalas etabu ebegudde etabu yenyini yetabu yenyini bwaba yalokuddizamu yasirike aliteekulinga kiri kijja antibi nafsika mu kiseera ky'okuzza n'asiima mutima gwe n'akuteekeramu ako kakuteereddemu yebeera etya saleroni emunaffe wonna wosinzira bw'oba omanyi saleroni kyeki gitunyonyole tufune suura kuba alhukumu ala shay faru an tasawurihi sheikh tayinza fulumya kulamula nga tategedde ekintu kyagenda kulamulako naye saleroni sigimanyi wangi owa saleroni agambye nti eri masiti eteekeddwa gamba eringa swala nga nti dhuhuri ono gisaala nti oteekeddwa okuba neyo looni wekiri nsalawo butazidde noba nsangende mu banka nfune emmotoka naye nga basala ku musaala gwange okutuuka mu banka basale ku musaala gwange naye nga siteeka nti buli omu alina okikola siteeka atuyagalire tweyanza nnyo sebo alaikum salam Pal FM mimba special ye program nga aljannatu ghaya